Alien Skin bamukubidde liganga. Byanaku Mama Alien Skin pressure azimukubye embeera etabuse oluvanyuma lw'okutuuka ku motoka za mutabani we neyo yennyini gye yabadde avuga nga ava ewaka nga amulaba bulungi nnyo ebyaddala amaziga agamuyiseemu abaana bayiga nga kye mwakoze ekyandiba nga si kirungi. Mama Alien embeera wetogera etabuse sooka olekinge nsaba olize bulungi nnyo kati ababaddewo ku scene buladi abaana bayiga nga muli solidi Alien alumwike n'emmotoka agirese ku mafuta. Alumwike agire emmotoka agirese ku mafuta. Tangi nga Alien Skin emmotoka yagire n'agitwale. Aye nga mwana mulaza amafuta. Oje beeta iganga solidi. Oyo kizibu ky'eggwanga Uganda isi ayita okuvuma abantu. Oyo omusajja Kyagulanyi ne bwalifa. Ezo ze motoka z'omukulu nakunnyonnyodde ne nkugamba abamu ne mugamba tulimba ebyaddala nsooka osubscribing wama bumala okulikinga Alien Skin emotoka emotoka bazikubye lwakuvoola lwakusosonkereza baana bankyukakyuka njagala olabemu wano wakulu nnyo Tamale Junior ayina kabwino n'ababadde ebusoga mbakuleetedde emotoka ye musajja mukulu ebyaddala amaziga mmere emotoka 3 nambirira zonna Alien Skin akubye niyo plan. Take it okay. Bwe buli waawo. Alien Skin asula Makindi. Principal asula eri Magere. Waliwo kumpi mayiro nga 4. Mistrust. Mistrusting evawa because ye ne principal how do they come in the same sentence? Alien bwe. Oli ali munsi ye n'ali munsi. Alien bwe yajja. Bafutu soja abali mu NUP abamu badde. Kakati olw'embeera y'ebyenfuna nti era ewa principal baali tebafuna bulungi migaati. Omanyi Kasuku bw'oba oyina ebyokulya ng'embwa enjala eziruma kasita okanyugako zijja n'ezino ne zikola ki. Kati obuzibu butambuddekera ku bafutu soldiers aba NUP badde Alien abamu. Kati comparison n'etandika Ekisajja kikibaamu kye kyapanze emipango ne bakuba Alien Skin ne bayiwaayiwa emmotoka z'omwana yabakola ki gwe bakubanga buli kaseera gwe batambuza nga ddemabega gwe bateeka mu damage ezi buli kaseera abeerawo nga ye buli kaseera alina kukola mmotoka ze yagenze kuyimba avudde mu kuyimba mwagamba yagwa then ate yagwa mu mwagaza ki mukuba waaki abayimbi babaddeyo bangi lwaki mwakube Alien Skin jinja bwe yamaze okuyimba ne kiba kiri n'ayimuka agende emmotoka zo ne bazisalako nga baamu yalagidde owa Nuupu. Ate ebintu bino olina okubeera ng'olina substantive mukwano excuse me I know what I'm telling you. Gamba mbu gattako mbu Ekale mbu ati yavuddeyo yekenyini yeewaana n'agamba aye otulabye oddanga eyidinda ondabye ye kenyini yakoze tweet n'akola post alaga nti no yakomandiza nze nabagamba waliwo ne mugendo tuuka babakube babatemeko n'emikono Alien kye bamukoze eyiganga alifa kirojja video yiyo ate waliwo n'endala zendeeta ziri zennyini entuufu jasi oba postingako butonotono abeeryewa ne waliwo bali abazikutte entuufu Alien kye bamukoze eyiganga n'emmotoka ezimu zikoze eki zisigadde abantu kigambibwa nti group zabadde 3. Group emu yabadde awo wennyini nga ku venue. Group ey'okubiri bagitadde iganga mu town. Group ey'okusatu ne bagiteeka ewalugogo ng'ofuluma iganga. Bano bagambibwa okuba nti bateekeddwa awo politician omu ow'ekibiina kya opposition ng'agamba nti Alien alabisa nnyo ekibiina kyabwe so nabo basazzeewo ku luno bamulabise. Kitegeeza no teyabadde gauge y'obuwagizi bw'omuyimbi kubanga abaagala endongo be bali ababaddeyo ku mukolo ne banyumirwa. Guno si gwe mulundi ogusoose ekintu bwe kityo okuhappeninga mu bitundutundu by'ebusoga ku Alien Skin kuba kyali kibaddewo ku mu district y'e Mayuge nti mu venue munda bwe yali performinga bulungi ne kiggwa wabweru
bamulindira nti bana basinga kati ngeri vene Mayuge yali closed yali yakusasulira baba tebasasudde na kivulu naye bo baba basibye olugaali lwabwe of course amayinja tegewalika go tosobola getegekera tosobola galwanyisa oli aba expenses ekimala akole kyaba yagadde kino kifaananyi si kirungi naddala ku bantu abanyumirwa endongo akiyinza okuba nga kikolera nnyo aba politics tomanya boss manyi be baagala but musically I think we condemn it naye ya quick recovery kibanda byonna bijjatira byonna bijja kugwa lwakuba bino ebintu ebimu bimaliriza nga ate bikosezza abalala atabibaddeemu innocent souls ekitabeera kirungi. Alien Skin yakutte sho yeeyiganga naye sho kyemukoze atuse yiganga aba enali mu babadde bategese omukolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nayimba bulungi n'amaliriza mukumaliriza n'agenda n'akoona kulinnya ezzibu likazaala bulwa erya Bobi Wine n'ayagala okujjonkera bakubye buli omu abadde ku ggaali ye emmotoka ye ne bagyonoona. Bobi Wine yagamba wano nti buli omu akola eggaali oba abaana ba Nuupu bakola eggaali nga tetumanye nti bigenda kubeera bwe biti. Ekisooka bano tebabadde bawagizi ba ndongo oba babadde ku mukolo ogwo. Tulabyeko firimu z'ababebekulu nga babakuba okucupa naye ng'olaba bantu bennyina baba bayingidde naye ne balaga obutali bumativu ku muntu. Bw'olaba clips zonna ng'omusajja aperforminga buli omu yabadde positive but naye after